Zulu. Kati ekakawansi kakkano kyobwina okukola mukakasa nti oli kiggala era towulira sente ng'atuwa mukama tuyambe ziyakasembayo gabe ntono mitwalo yagaba 7-8 oba oli ananegwewo obukadde obubiri kulabakati kyoba okola tukyamuukirira kakasa bukakasa nti oli kiggala kasiru tekijja kunnema ng'atola sente ng'akuwa nkoyo obwavu Zulufa nkoyo okutembeya ebyangwe n'emirawo weki tusobole kundibota kati ntandike ntya akisamba kiggala tebaba we batyo wesuutinge naawe obadde otya ate toli zolo toli mukuwa ddalu okoze nga alya mu kasasiro toli nankani toli masiikini kamala okulaba terera ajja tosinika manyo toli zolo bakiggala tebaba nga bazolo ate olinga ali kamasu wakiriko yongera okukwasa ekisa Welcome back, sir. Mwala, tukuyambe tutya. Gomu kubatawulira. You see, these are some of the people I always help. Yes, sir. Deaf and dumb people. Yes, sir. Chobokola. Yes, sir. Sekaliga. Yes, sir. Muyingize mu gate. Yes, sir. Omutwale. Yes, obagambe bamuwe emmere nnyingi nnyo emmere nnungi bamuwa akatunda kakwafu bamutereko n'enkoko alye bulungi ddala kubanga omanyi omuntu waba agenda okusaddaakibwa yeetaaga okubanga mukufu tugenda okumusaddaaka nga muntu musanyufu ate musava ate seninde gyali manju naye mugambe awagala akaso ng'ate leero njagala kabeereko ddala bulungi saagala tufune ekizibu kye twafuna the other time omusajja twamusalako obulago ne bugaanirako omusajja n'alumwa nnyo ono njagala tubusaleko omulundi gumu pu aleme kulumwa owulira kati mutwala bantwale babulijjo mu musaddaka abantu onfudde nze gwe vaya bategededda wandesa mu biki bino omanyi Sekaliga obwe bumu ku bukodyo bwenkozesa okutesitinga abajja okunsaba obuyambe okulabira ddala oba bali genuine leero nkozesezaako kakusaddaaka